tukunyaniriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nebaza Katonda mpa ekisa ekyokubaweereza ate nammwe ne mufaayo ne muba nga ate mujjumbiranga. Nebaza ddala Sister Rose Nakagwa, weebale kuba mujjumbize mulungi, weebale kufaayo, weebale twagala. Reverend ate gwe osinga n'abalala mwenna Mukama abampeera omukisa. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Katusabe Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, Taata ow'ekisa, tukwebaza nate akawungeezi k'olwaleero olw'ekigambo kino ekiva gy'oli kye tugenda okugabana. Oyongere okutubikkulira ebifa gy'oli Mukama Taata, ng'amaaso gaffe gamulisibwa okutegeera obugagga bw'ekisa kyo n'okwagala kwo bwe kuli gye tuli. Titutambulira mu buyinza buno bwe watuwa, tutambulira mu mulimu ogwaggwa. Weeyongere Mukama Taata nannyini ggulu okutunywereza mu kisa ekyo, era n'okwagala kwo kweyongere ng'okkula mu ffe, na buli kye tukola kibeere nga Mukama Taata kiraga obugagga bw'ekisa kyo, kiweesa ekitiibwa kyo Taata omulungi. Taata tukwebaza nti bwe tunaagenda okuviira mu kusomesebwa kuno nga Mukama Taata waliwo by'osisinkanye, waliwo b'osumuludde, waliwo b'owonyezza. Tukwebaza era tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amiina. Nnyongedde okuddamu okubalamusa abooluganda. Mukama yeebazibwe. Tukyali ku kitundu kyaffe oba ku musomo gwaffe ogw'obuyinza obukolera mu Mukiliza, obuyinza obwo obwa Yesu Kristo. Okuddayo okooka emabega okuba nti twejjukanya mu katono ne tukontinuinga wali we twakoma. Mujjukire luli twalaba obuyinza obukolera mu linnya lya Yesu Kristo, oyo yagulumizibwa, era oyo ali mu kifo ekyo ekyagulumizibwa, era oyo tuli wamu naye ng'abasika mu kifo ekyo ekimu kyalina, ekyo kyalimu. Era mu kuyita mu kuzuukira kwe twali naye wamu mu birowoozo bye, era ffe twali ekirowoozo kye nti yazuukira wamu naffe. Mu kuyita mu kuzuukira muno twalaba nti tulina bye twafuna, era bwe twayita gye tutagenda kusoma naye nga tuyitayo obuyisa okusobola okuba nti tujjukira, tusobola okweyongerayo, tusobole okumanya we twakoma, biki bye twayogera, ate tusobole okweyongerayo. Ephesians etugambye Abefeso 2:5 twayita mu buyisi tetugenda kusomayo, naye nkomyawo obukomi okubajjukiza ti Abefeso 2:5 olunyiriri lwa 5 n'olw'omukaaga, ti era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula abalamu wamu ne Kristo. Twalokoka lwa kisa, tetwalokoka lwa bikolwa, era twatuuzibwa wamu naye mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. So okuyita mu kuzuukira kuno twatukuzibwa, twalokolebwa olw'ekisa kye, kubanga njagala tumanye nti bulijjo bwe tubanga tudda okukuŋŋaana okusoma ebyawandiikibwa bino okubitegeera, kuba tuli mu lugendo olwaggwa. Kati luno olugendo olwaggwa yalutumalira, kati ffe tulutambuliramu, okuba nti ffe bwe tumala okulokolebwa ne tunywezebwa mu kisa kino kye twakkiriza ne tufuna okutegeera, ate atwagala okugenda okubuulira abalala, n'abalala basobole okujja mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga agambye mu Matayo 20:4 nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa amawanga gonna okuba omujulirwa n'obujulizi, okuba omujulirwa enkomerero n'eryoka ekola etya etuuka. Kati 12 bwe baamala okuyigirizibwa n'abatuma nabo ne beeyongera, nabo ne badisayiplinga abatuma abalala n'abatuma abalala ku batume balala, Antioku guno omwaka dispensation yaffe gye tulimu kati. Naffe kati bwe tumaze okugenda nga tutegeera, naffe kati ate tusobola okuyigiriza abalala, bwe kityo olujegere bwe lutambula mu bwakabaka bwa Katonda. So okuyita mu kuzuukira twali kirowoozo kye, era twali mu ye, twafuna emiganyulo gyo twagifuna okuyita mu mulimu gwe yakola
okuwaayo saddaaka ey'ebibi byaffe, kubanga mujjukire twali baakufa naye ye najja okutununula. Kati naye emiganyulo gino tugitwala na kukkiriza, era mujjukire luli twalaba ti emiganyulo gino yagituwa. Mwe muli obuyinza, mwe muli amaanyi, mwe muli obwakabaka. Ebyo era byensonga lwaki tutudde wamu mu bifo eby'omu ggulu, era nga tulina obuyinza obwo, kuba kati bwe tusomako nga tulina obuyinza, era nga obuyinza obwo tubulina mu bujjuvu, era nga tuli mu kifo ekyo eky'obuyinza nti yatuwanguza. Bwe yawangula yatuwanguza, era tuwangula buli kiseera kyonna, kubanga obulamu bwe bwe bulamu bwaffe. Twalaba mu Bagalatiya essuula 2 n'olunyiriri olwabiri nti yakomererwa wamu, tuyita mu buyisi, yakomererwa wamu naffe, era obulamu bwe tulina si bwaffe naye bwa Kristo. Kati olwo tulina okumanya nti bwe tumala okukkiriza, obulamu obwaffe buba tebukyali bukulu, wabula ye ali mu ffe, Kristo oyo yali mu ffe, kubanga yakomererwa wamu naffe. Mujjukire nti yakomererwa wamu naffe, mujjukire nti ekyamuleeta kujja kununula ffe. Kati bw'aba yajja okununula ffe, kiba kitegeeza tulina okutambulira mu kkubo eryo lye yatukolera, era ekkubo eryo lya buwanguzi, era ekkubo eryo kwe kwagala kwe ffe okubeera nti tetuliiko bbala wadde olufunyiro. Kati y'ensonga lwaki tuyiga ebintu bino okubitambuliramu, nti bwe tutabiyiga tubeera abaana abataliisiddwa bakonziibye mu nsi ey'omwoyo, naye bwe tuyiga tuba abaana abagimu era abakozesa endowooza zaffe obulungi nga kitaffe bw'ayagala zikole. So twamulaba ng'agulumiziddwa mu kifo kya ofiisi, era ne tulaba nti ofiisi eyo mwali mwe tuli, ate era tuli baganda be. Era ne tumulaba ne tusoma abaakajjako, tuli ku mulimu Katonda Kristo gwe yakola n'atuwa obuyinza. Obuyinza obwo kati bwe tuyigako ti Omukristaayo bw'amala okukkiriza aba aweereddwa obuyinza. Ne tulaba mu Baebbulaniya essuula 10 olunyiriri olw'12 ne 14 nti bwe yamala okuwaayo saddaaka ey'emu ey'ebibi okutuusa emirembe gyonna. Eno saddaaka yagiwaayo omulundi gumu, tagenda kuddamu giwaayo. Bwe yamala n'atuula tagenda kuddayo. Tekiringa twalaba tekiringa luli ng'eby'endagaano enkadde, ti mu ndagaano enkadde baawangayo saddaaka buli mwaka okutangira ebibi byabwe, naye ekyo tekyayinza kubanga ebisolo byali tebisobola kuggyawo bibi byabwe. Naye ono bwe yajja Yesu Kristo, ye gwe mwana gw'endiga ogwaweebwayo, era bwe yamala okufa ku musaalaba n'aziikibwa n'azuukira, obuyinza ne butuddizibwa. Era tumulaba ng'atudde ku mukono ogwa ddyo. Okutuula ku mukono ogwa ddyo tekitegeeza nti alina entebe kw'atudde, wabula kitegeeza obuyinza Katonda bwe yamuwa okuba nti buli kimu kiri wansi wa bufuge bwe. Buli kimu kiri wansi wa bufuge bwe. Ekintu kyokka ekyatafuga ye Katonda mwene, naye ebisigadde byonna nga Yesu Kristo byonna bufugirwa wansi wa bigere bye. So twamulaba ng'afuuse ekiweebwayo, era ne tumulaba nti azuukidde. Bwe yazuukira obulamu yabutuwa, obulamu obwo bwe bulamu bwaffe. Bw'amala okuzuukira mu bafu era n'alangirira nti kiwedde, omulimu agumaze, n'atuula. Mu kutuula okwo kiba kitegeeza nti eyo ofiisi mwatudde, ofiisi gy'atudde, nga bwe tunaagamba nti Pulezidenti Biden atudde mu ofiisi, tekitegeeza nti
atudde mu office mu ntebe naye kiba kitegeeza obuyinza mwakolera. Kati Kristo mu office mwali ey'obuyinza yeemu naffe ng'abakkiriza be yajja okununula. Mujjukire nti yatununula, kati tulituula wamu naye, tuli baana. Bwe twakkiriza erinnya lye yatufuula okuba abaana, kati tuli baana. Bwe tuba nga tuli baana, then kyali kye tuli mu mbala ye, mu character, kyayagala kye tulina okwagala, kye yatuukiriza naffe omwo tuba tutuukiridde. Kati bwe buyinza obwo bwe tuyiga okutambuliramu, nti bw'amala okutugamba nti kiwedde, abalabe be bonna bafugirwa wansi w'ebigere bye. Twatunulako okwo katono, mpitayo katono tusobole okugenda wali we twagira. Twatunulako okwo mu engeri gye baalwanangamu entalo mu ndagaano enkadde, bakabaka bwe baalwanangamu entalo. Twalabako ku Yoswa bwe yalwana olutalo, nti abedda bwe baalwananga entalo mu ndagaano enkadde, kubanga endagaano enkadde etulaga kifaananyi. Endagaano enkadde kifaananyi, it's a shadow, etulaga ki Kristo kyagenda okukola ki okubeera. Era bulijjo bwe mba njigiriza njagala nnyo okukkaatiriza oba okuteeka emphasis nti ekitabo Essiira, ekitabo kino ekya Bayibuli tulina okuyiga okukimanya, okukyawula. Ti endagaano enkadde Yesu yali akwekeddwa nga abantu bamulabira mu bintu, naye ate mu ndagaano empya tulaba nti abikkuliddwa, tufuna okubikkulirwa. Kati tuli mu nsi ey'omwoyo, tumubikkulirwa okutegeera obwa Katonda obwo mu nsi ey'omwoyo. Amiina abooluganda. So twalaba Yoswa nga agenza okulwana, balina bakabaka be baali bawambye, ne tubalaba nga abaleese ayisa abasajja abalwanyi ba Isirayiri be yali agenze nabo okulwana, abagambye muddire bano mubateekeko ki ekigere. Oyo ye Yoswa 10 olulinyiro lwa 24, nti abateekeko ekigere ekiraga nti bali mu bufuge bwe bawambe. Ekyo kye kyali kiraga ki Kristo kyagenda okujja okuteeka omulabe wansi w'ebigere. Amiina abooluganda. Era ne tulaba nga baalingawo entebe gye baakoleranga kabaka eya Namulondo, yalingako amadaala 6, yalingako emikono 2, emikono egyo nga giriko empologoma 2 ekiraga obuyinza. Kwe yatuulanga n'atuula wansi nga kitegeeza abalabe be balina kubeera wansi, mulabe bw'ajja alina kubeera wansi anamuteekako ebigere. Kati ne tulaba bwe tutyo, ne tulaba era ku Dawudi Ssekabaka ekisooka, First King essuula ey'okutaano n'olunyiro olwokusatu, twalaba nti omanyi Dawudi kitange teyayinza kuzimbira linnya lya Mukama Katonda we ennyumba olw'entalo ezaamwetooloola enjuyi zonna, okutuusa Mukama lwali bateeka wansi w'ebigere. Kati tuyiga obuyinza engeri ki gye bukolamu ffe ng'abakkiriza, n'engeri Kristo gye yatuwanguliza okuteeka omulabe eno wansi. Tibuli obulabe bwaffe obulabe bwonna oba sitaani ali wansi w'ebigere byaffe. Okusoomooza kwonna ng'okusoomooza kuwakanya enkola y'obwa Katonda kuli wansi wa bigere byaffe. Ffe ng'Abakristaayo ekyo bwe tukimanya, tutambula olugendo olw'obuwanguzi, nti teri mbeera eyinza tweŋŋanga newankubadde challenges zijja. Tuba tulina essuubi eddamu mu ye Kristo nti twawangula, tuli bawanguzi n'okukirawo. Yatuwanguza. Obuwanguzi bwe bwe buwanguzi bwaffe. Kati olwo tuyiga engeri omulabe gy'abeera wansi w'ebigere byaffe, kuba bw'amala otuwanguza obuyinza n'abutuwa. Kati ffe tutambuliza omulabe wansi, kubanga bwe tumala okutegeera obuyinza buno tutandika okutambulira mu kwagala okwo okwa Kristo. Tugenda kutandika kati we twakoma luli we tweyongerayo. Tugenda
okulaba engeri Yesu gy'afugamu eri omulaba ono, engeri gy'afuga omulaba ono wansi w'ebigere bye, nga ekkanisa gy'akozesa. Ekkanisa kitegeeza gwe nange ffe ekkanisa si kizimbe, muffe mwatuula, omwoyo wa Kristo atuula muffe. Ekizimbe tugenda bugenzi ne tukuŋŋaaniramu, bwe tugenda abeera wamu naffe, bwe tuvaawo agenda naffe. Ekizimbe kituyamba kukuŋŋaana nakukolerawo emirimu gye tulina okukolerawo ng'egy'ekkanisa. Naye omuntu ono kubanga ye tatuula mu nnyumba z'abantu ze bakola n'emikono gyabwe, naye yatuula mu nnyumba gye yeekoledde. Kati ennyumba gye yeekoledde yeffe, naye ebiri ebizimbe, ebyo ebizimbe byo mwe tukuŋŋaanira, kiringa enjuuyo mwobeera, okuba nti enkuba tekkuba, osula omwo okolera omwo, akasana tekakukola ki, tekakkuba. N'ekizimbe kiri nakyo kituyamba okukoleramu bye tulina okukoleramu, naye nga ffe yeekaalu ya Katonda, ffe Katonda mwatuula aba amala okumukkiriza. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa ekiri mu Bakolinso ekisooka essula 15 n'onyeenyo olwa 27. Bakolinso ekisooka essula 15 olunyiriri olwa 27. Kubanga kyawandiikibwa nti yassa byonna wansi w'ebigere bye, naye bw'ayogera nti byonna byassibwa wansi, kitegeerekeka ng'oyo teyassibwa wansi, yassa byonna wansi we. Kitegeeza kubanga kyawandiikibwa nti yassa byonna wansi w'ebigere bye, byonna yabissa bikolera wansi w'ebigere bye. Ekitali wansi wa bigere ebyo ye Katonda mwene yakola eggulu n'ensi, y'atali wansi, naye ebisigadde byonna biri wansi wa bigere bye. Buli kintu kyonna kiri wansi wa bigere byaffe. Era omulabe waffe kye tulina okumanya ti omulabe waffe si muntu munno si yaba omulabe wo, wabula omulabe wo ye Sitaani. Omulabe wo ye Sitaani. Sitaani oyo yakozesa omuntu ekintu ekikyamu. Oyo atannakkiriza n'oyo atanneetegeera mwangu wa kunyigiriza, kubanga ono amaze okukkiriza, ye Sitaani tatuula mu ye, kubanga awali watuula Sitaani Katonda yatuulawo. Naye olw'okuba tamanyi, tanneetegeera, kati mwangu wa kunyigiriza. Awo yanyigirizibwa bunyigirizibwa, naye oli atannamumanya ye mwangu wa kukozesebwa, kubanga ye kkubo eriri eriggule asobola omukozesa kyonna kyakola ki kyayagala. So kati Katonda kyekiva kimwe, kati eri fe abakkiriza, ekkanisa erina okusomesebwa okutegeera obwa Katonda buno bwe bukola. Era mulimu amakanisa agamu oba abantu abamu abatategeera mbala ya Katonda bw'ekola, ng'okusaba kwabwe bo bayita muliro. Kiba kitegeeza okolaganira wamu n'omubi gw'okuyita omuliro, kubanga bwe wali tonnaba kujja eno mu bulokozi, waliwo abaali bakusabira kujja eri bulokozi. Singa baayita omuliro nga gwe woosabira abalala batannaba kumanya, omuliro gubookye nga bala basanyuka, omuntu bw'afa nti Mukama n'osanyuka ti Mukama amusse. Naye mujjukire ti ebyawandiikibwa bigamba nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala okumanya amazima, ate tasanyukira mwonoonyi n'omukufiira mu bibi bye. Kati Yesu okujja kwe aba yajjira bwereere, ayagala ffenna tulokoke. Eri abatannamanya, ffe eri abamaze okulokolebwa, tufuluma bwe tumala okutegeera ne tugenda ne tubuulira enjiri eri abalala okudda eri Katonda. Kati eno essaala eya kusaba omuliro, eyo yo teriiyo mu byawandiikibwa. Tewali mu byawandiikibwa bwe tukola ki gye tugirabira, naddala mu byawandiikibwa bino ebitubikkulirwa Kristo eby'endagaano gy'empya gye tulimu kati. Teri muliro gye guyitirwa. Era bwe tusoma mu Luka essuula 9 n'olunyiriri olwa 5:5. Olwa 5:5. Luka essuula 9 olunyiriri olwa 5:5. Naye n'akyuka n'abanenya
n'ayogera nti temumanyi omwoyo bwe guli gwe mulina, kubanga omwana w'omuntu teyajja kuzikiriza bulamu bw'abantu wabula okubalokola. Okiraba yennyini nti naye temumanyi mwoyo gwe mwaweebwa. Omwoyo guno gwe twaweebwa, guno obuyinza bwe twaweebwa, obuyinza buno bwe twaweebwa bukola ku bubi so si ku bantu. Emyoyo emibi kwe gikola. Bw'oba oli mulwadde, obwo obulwadde tebuli mu Katonda, tebuli mu Kristo, obwo obugoba, ogwo mwoyo mubi. Bwe kuba kunyiiga, bwe buba busungu, ogwo mwoyo mubi, ogwo tegulina kukolera mu ggwe, ogwo gw'olina okuziyiza obutakolera mu ggwe. Naye so si kuyita muliro, kuba abantu baali bagambye Yesu ayita omuliro, nabaga temumanyi muliro, temumanyi mwoyo gwe mwaweebwa. Omwana w'omuntu teyajja kukola ki? Kuzikiriza bulamu bwa muntu wabula okubulokola. Kati bw'aba Kristo teyajja kuzikiriza kati gwate olukusa olujjawa. Yensonga lwaki tujja ne tukuŋŋaana ne tusoma ebyandikwa bino okutubikkulira okumanya ki kye tuli mu Katonda, ne ki ekyo Kristo kye yakola muffe, ne ki kyayinza okukola okuyita muffe. So kiba kitegeeza nti bw'aba teyajja kuzikiriza bulamu bwa muntu, nange sirina buyinza obwo buyitira muntu muliro oba busabira muntu kufa, kubanga yajja kuwa bulamu. Naffe abamukiriza naffe tugaba bulamu. Amina abooluganda. Naffe tugaba bulamu. Kati buno bwe buvunaanyizibwa bwaffe ng'abamaze okulokolebwa, okutwala okumanya kwa Kristo eri abalala abatannaba kulokolebwa. Tetubasabira bubi, wabula tusaba obwa Katonda okulabisibwa gye bali, nti mu kuyita mu kubuulira, mu kuyita mu kuyigirizibwa, abantu bategeera ki okwagala kwa Katonda ki kye kuli. Kyonjagala omanye nti omulabe wo si ye muntu, wabula omulabe wo ye Sitaani, omuloolyoomye oyo. Naye nga Sitaani oyo akolera mu bantu, kubanga mwoyo akolera mu bantu abaguddewo enzigi gy'ali. So kati twagala tusome tulabe ate omutume Peetero bwe yatunnyonnyolako mu kintu kino. Peetero ekisooka essula ey'okutaano olunyiri olw'omunaana. Peetero ekisooka essula 5 olunyiri lwa 8. Mutamirukukenga, mutunulenga omulabe wammwe Sitaani atambulatambula ng'empologoma, awuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Tutamurukukenga nga kitegeeza tubeere abantu abalaba. Tutambulenga, tulabenga omulabe wammwe Sitaani atambulatambula ng'awuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Naye oluddaku lugaye twegamba tubeere banywevu mu kukkiriza. Tubeere banywevu mu kukkiriza. Kati tuyiga enkwe z'omulabe Sitaani engeri gye zikolamu, kubanga eno wansi tugenda kulaba enkwe ezo omulabe Sitaani engeri gy'akola ki? Gy'akolamu. Ate era tumanye nti omulabe waffe si muntu, wabula omulabe waffe asembayo. Luli nakyogerako, omulabe waffe asembayo ye mulabe kufa. Oyo ye mulabe asembayo. Kyovulaba nti Yesu atuwadde obuyinza n'atuteeka mu kifo ekyokuba nti tuli ku nsi kuno, kwega tuli abantu abali ku nsi, naye ng'ate tuli mu nsi ey'omwoyo. Omwoyo tegusobola kubeerawo watali mubiri. Yensonga lwaki tuli omubiri ku nsi, kuba tuli ku nsi twambala omubiri guno, ate mu nsi ey'omwoyo tulina omwoyo omwoyo ogwo bwe twakkiriza twazaalibwa omwoyo. Kati omwoyo atuula mu ffe. Kati bwe tuba tuli ku nsi tetulaba gino emibiri nga balabe baffe, naye emyoyo egikolera mu bantu yoyo Sitaani awuluguma ng'anoonya gw'anaalya. N'ebyandikwa bitugambye tumuziyize nga tuli banywevu mu kukkiriza. Mu kukkiriza kuno kwe tutegedde nti bw'omala okumanya nti yamuwangula, naawe oli muwanguzi. Embeera yonna ejja n'ekuchallenginga eba tesobola kukumalawo, kubanga Kristo nga bw'ali naawe bw'oli
Amina abooluganda. Amen. So omulabe waffe kwe kufa okugenda okusembayo okuli physical, okufa okuli physical, omubiri guno okufa, naye guli omwoyo gugenda kwambazibwa omwoyo, omubiri ogutafa, gwe omubiri Yesu mwe yazuukirira. Bw'abanga yazuukira mu bafu, naffe tugenda kuzuukira nate mu bafu, naye nga tukyali mu mubiri guno tukyakola ki, tukyatambula, tukyafuna challenge, naye kyavaaga nti mu nsi mulimu ennaku, naye mugume kubanga mpangudde. So kati yawangula, yatuwanguza, kati yengeri tutambula olugendo olw'okumanya okukozesa obuyinza bwaffe. Njagala osomeko Yokaana essula 18 n'olunyiriri lwa 36. Yokaana essula 18 olunyiriri lwa 36. Yesu n'addamu nti obwakabaka bwange si bwa mu nsi muno. Singa obwakabaka bwange bubadde bwa mu nsi muno, basajja bange bandilwanye, naye siweebwayo mu Buyudaaya, naye kaakano obwakabaka bwange si bwa wano. Kati obwakabaka bwaffe si bwa kuno ku nsi. Obwakabaka bwa Katonda bwakabaka bwa mwoyo. Newankubadde nga tuli ku nsi kuno twambadde omubiri, kwegamba ensi erina endowooza yaayo, ensi erina engeri gyekola ebintu byayo ng'ensi. Eyo eba ndowooza, tuli ku ndowooza. Ensi erina engeri gyerowooza gyekola ebintu byayo. Ne Katonda alina endowooza ye gy'ayagala abantu okulokoka batuuke okumanya amazima agali mu ye. Ekyo kye kyaleeta Yesu okututabaganya wamu ne Katonda. Ti omuntu bw'akkiriza Kristo azaalibwa kyazaalibwa omwoyo. Kati tuli mu nsi ey'omwoyo, obwakabaka bwaffe. Kyovudde olaba Yesu agambye ti obwakabaka bwange si bwa ku nsi kuno. Kati okulwana kwaffe si kwe kulwana kuno okw'omubiri, okw'ebikondo nankoze kiti nti ate mukuba oluyi, si kwekwo. Okulwana kwaffe kwa mwoyo. Tulina kumanya enkola omwoyo waffe ono, omwoyo wa Katonda ali mu ffe bwakola. Era bwe tumanya nti tetulwana na bino ebintu ebirabikako, wabula tulwana n'emyoyo egyo egikozesa, kubanga egyo emyoyo gye ginfluencinga abantu okukola okugaana okukola nga Katonda bw'ayagala. Naye ate tujjukire nti Kristo bw'amaze okujja n'afa n'aziikibwa n'azuukira, amaze okutuwangula. Kati emyoyo egyo egijeema obutakola nga Katonda bw'ayagala tugirinako obuyinza, era obuyinza obwo twogera gye giri etugaa no tekijja kusoboka. Amina abooluganda. So kati tulina okumanya engeri y'okudiiringamu naddala eri abantu bano abakola ebintu eby'obujeemu. Tetumeggana nabo, naye tumeggana n'emyoyo egikolera mu bo. Era bwe tusaba ne tuziyiza emyoyo egyo, abantu bano babeera nga tebalina maanyi ga manifestinga na myoyo gino kuba tusabye. Kati ago ge maanyi ge tulina. Omukkiriza alina okumanya amaanyi agakolera mu ye. Amaanyi si gage, naye amaanyi ga Kristo. Oyo omwoyo wa Kristo ali mu ye yakola. Kyekiva kimutwalira okuyigirizibwa n'ategeera ebigambo ebifaanana bwe bityo, kubanga bino ebigambo bye tusoma bigambo byawandiikibwa tusobole okubisoma. Bwe tubisoma tuyige, tubitambuliremu, ge makulu gaakyo. Kyekituyisa abakkiriza nti twakkiriza Kristo. Bwe tukkiriza Kristo tugoberera Kristo. Twasomye edda wali ne tulaba nti obulamu nga tebukyali bwaffe, naye obubwe nga bwe bufuga mu ffe. So kati tulina okwemanya ki kye tuli. Era bwe tulaba obuyinza buno nti bukolera mu kukkiriza. Luli gye tuvuddeko twasoma ku kukkiriza ne tusoma Mako essula ey'e11 n'olwanyiriri olwa23. Twalaba Yesu bwe yali ayigiriza abayigiriza ng'obuyinza bwe balina n'okukkiriza okuli mu bo, kubanga kukkiriza ye Kristo. Bw'omala okukkiriza nga Kristo ayingira mu ggwe, Kristo oyo bwe buyinza obukolera mu ggwe. Era yabalaga engeri ti bwe munzikiriza
ne mutwala ekigambo kyange bwe muti bwe mugendanga okukola. Yalagira omuti gwali teguliiko bibala ku biseera yali ayagala ekibala nga teguliiko, n'agugamba nti mukigwe kala tewali n'omu agenda kulyako. Bwe twasoma twalaba nti abayigiriza bwe baddamu okugutunulira nga gukaze. Kati naffe okulwanagana n'enkola ey'ekibi oba emyoyo gino kiba kitegeeza tulina ku exercisinga maanyi gaffe oba buyinza bwaffe obuli mu mwoyo, nga twogera eri embeera zonna nga tuzoogera okuva ku wansi ku roots, okuba nti emyoyo egyo gikala obutaddayo okumanifestingibwa. Amina abooluganda. Era nga tugimalamu amaanyi. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa ekiri mu Abakolinso ekyokubiri essuula 10:4. Kubanga ebyokulwanyisa byaffe eby'entalo si bya mubiri wabula by'amaanyi. Kubanga ebyokulwanyisa byaffe kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri. Naye yagenda birina amaanyi agava eri Katonda okusalawo ebigo, okusaanyaawo ebigo, okuggyawo empaka. Kati lweno engeri gye tutambuliramu mu nsi ey'omwoyo. Ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri, si bya kuyita fire. Katonda tayokya bantu. Wali tumulabye agambye nti temumanyi mwoyo gwe mwaweebwa. Teyajja kuzikiriza mwana wa muntu naye yajja amuwa obulamu. Kati bw'aba yajja amuwa obulamu, naffe abali ku nsi kuno ffe tumupresentinga amaanyi ge gakolera mu ffe, okuzza abantu obujja bukolera mu ffe abamaze okumutegeera. Kati ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri naye by'amaanyi nga biyita mu Katonda, nga bimenya buli bigo, bijjawo buli kwekulumbaza, bijeemulula buli kirowoozo okugondera Kristo. So gye tuyita strongholds, endowooza eno yeegulumiza ebigo bino. Imagination yendowooza mwoyimaginingira mwolowooleza ebirowoozo byebyo bwe biba nga byekulumbaza, oba olina okubireeta wansi w'okugondera Kristo. Era ideologies abaana b'abantu ze balina ezo eziwakanya Katonda, ezo tuzireeta wansi w'obufuge. Mindset ebyo byonna tubireetera wansi w'omulimu gwa Kristo ogwaggwa, kubanga kati yatuzzaayo wali tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Atuzzaayo wali omuntu ataliiko bulemu, kubanga kyali kirowoozo kye, ye yalina ekirowoozo ekitonda omuntu. Kati yalina obuyinza obutambuliza mu muntu oyo mu kwagala kwe. Kati kwe kusaba kwe kuyigiriza kwaffe kwe tuyiga olwaleero, omuntu okuddayo wali yeemanyi atambulire mu kisa ekyo, newankubadde ng'ali mu nsi muno naye nga si wansi. Kyentegeeza ensi ey'endowooza, nga talowooza ng'ensi bw'erowooza naye ng'alowooza nga Kristo gwe yakkiriza. Kati bwe tutasomesebwa bintu bino mu makanisa gaffe, tetusobola kuyiga era tetusobola kumanya mbala ya Kristo etuula mu ffe. Kyova olaba nti tusigala tukola ng'ensi bw'ekola. Ekyo tekituggyako nti tetwalokolebwa, naye olw'okuba tetunnasomesebwa ndowooza yaffe kutambuliramu ekyo ekisa Katonda kye yamala dda okutuwa eky'omulimu ogwaggwa ogw'okututabaganya ne Katonda. Tulina okumanya embala ya Katonda ne tutambulira mu mbala ya Katonda, nti omulabo ono talina kukozesa ndowooza zaffe kubanga tumulinako obuyinza. Kubanga abantu mu nsi muno baba ne ideology, endowooza. Atulabaana abantu beesiba bbomu, lwa beesiba bbomu ne balatika n'agenda ne yeesuula mu bantu n'abatta. Wabeerawo endowooza gy'aba afunye, ate omulabe tamala gajja kukolera mu ggwe nga tamaze kukuwa ku ndowooza. Alina endowooza gy'aba aleese gy'oli n'okkiriziganyiza wamu n'endowooza eyo n'otandika okugirowoolezaamu. Kati endowooza eyo
n'eryoka ekutuma okukola ekikolwa ky'okola. So kati tuyiga engeri endowooza zaffe ze tulina okugyemulukukira mu Katonda, ng'endowooza zaffe bwe ziba zireeta ziba zikola ebintu ebitali bya mbala ya Katonda, busungu, bujja, mpaka, bwenzi, bubbi, bugwagwa. Omanyi nabadde tusomesa ndowooza eggulo we nayogedde nti abantu mu nsi eno ey'ekirokole tumanyiyo ebibi bisatu. Tumanyiyo ebibi ebyo ekyokutta, omuntu bw'atatta nabba n'atayenda, olwoyo kati mutukuvu. Naye nga mu maaso ga Katonda ebibi byenkanankana. Kobenga oli muli wa bisiyaga, kobeere ng'ojjamu embuto, nakyo kibi kati kyawano we tuli mu nsi, ekyo kye basinga okukuliriza eky'okugjamu olubuto n'okulya ebisiyaga. Naye ebyo byonna bibi, byonna mize, abantu bayiga miyige. Sejemize nga bwe bagiyiga ate basobola okugyejjamu, bagyejjamu batya nga bazza endowooza zaabwe obujja n'ekigambo kya Katonda. Pawulo atugambye tuzze endowooza zaffe obujja. Buli lwe tujja kati otulaba tuli wano tuzza endowooza zaffe obujja. Tuli wano tumenya omugaati, eno y'engeri y'okumenya omugaati. Kati Kristo ali wamu naffe, kye kigambo tumenya. Kati tunywa omusaayi gwe right now tumenya kubanga kye kigambo kye. Kati kye tukola wano era ekigambo kino kye kigyemulula endowooza zaffe, kye kijjawo obubi obutuula mu ndowooza zaffe, nti ebibi byonna bibi mu maaso ga Katonda. Naye ffe ng'Abakristaayo, ffe ng'abakkiriza Kristo, bwe tujjumbira okusoma Bayibuli zino ne tuzisomera mu context yazo, mu kutegeera okwo mu kwawandiikibwa, ne tulaba ekitangaala Kristo kijja gye tuli okumenya ebigo, the strongholds ezo nti nze sisonyiwa ne bw'ali nkola atya, eba kigo. Naye olina okireeta wansi w'okugyemulukukira kw'ekigambo kya Katonda, ne kugyemuluka olwo nno ekisa kya Katonda ne kyeyongera okukola mu ggwe, n'olyoka obala ebibala n'abalala ne balya ku bibala ebyo. Amiina abooluganda. Amiina. Katweyongera okuyiga bwe tujja bwe tuti ne tuyiga embala ya Katonda, ne tuyiga obuyinza obukolera mu ffe. Obuyinza tibwe buba busungu, olina obuyinza baabukuwa. Oyogera nti busungu gwe togenda kunfuga kubanga oli wansi wa bigere byange. Era ebyokulwanyisa byaffe tukiyize nti bya mwoyo, era nga tulina okukola ki? Okutambulira mu nsi eno ey'omwoyo n'obuyinza buno, nga twambala seppeewo yaffe, the helmet of salvation, seppeewo yaffe ey'obulokozi, era nga twambala ekyomu kifuba kyaffe eky'obutukuvu, kubanga butukuvu atuula mu ffe. Kati bwe tuba nga seppeewo kweri ey'obulokozi, the helmet of salvation eri ku ffe, eri mu ffe, the breastplate of righteousness kyekyomufuba ekyomukifuba ekituula mu ffe eky'obutuukirivu, nga tuteekera tetwambala engatto, tutwala enjiri ey'emirembe. Kiba kitegeeza nti kati mirembe atuula mu ffe, kisa atuula mu ffe, kwagala atuula mu ffe, kubanga bino bye byokulwanyisa bye twambala. Katusome tuve ku Abefeso 6:14 paka ku 15. Abefeso meka? 6. Abefeso 6. Abefeso 6. Wewe. Okay. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, era nga mwambadde eby'omu kifuba obutuukirivu, era nga mwenaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe, era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza,
nebayinzisanga okuzikiza obusaale obw'omuliro obw'omubi, muweebwe n'esseppeewo ey'obulokozi n'ekitala eky'omwoyo n'ekigambo kya Katonda. Bino bye byokulwanyisa bye twambala omukkiriza by'alina okubeera nabyo. Omukkiriza bw'ayambazibwa ebikolwa bino kiba kitegeeza amaanyi ag'ekizikiza agayinza, kubanga obuyinza buli mu ye. Kasita abeera n'esseppeewo ey'obulokozi n'ekyomukifuba kino eky'obutuukirivu n'ebigere bino ebiteekebwateekebwa okutwala okubuulira enjiri. So kiba kitegeeza n'engabo akasaale ekitegeera kati kiba kitegeeza n'ekigambo kya Katonda nga kiri mu ye, ekitegeeza kati ali well equipped okuba nti alwanyisa omulabe. Mujjukire nti omulabe si muntu, tujjukire nti omulabe ye mulabe Sitaani, era Katonda yamutuwanguza dda. Yesu yamutuwanguza bwe yafa n'azuukira. Amiina abooluganda. Amiina nnyo. Kakati katukome wano essaawa zeezo ziweddeyo. Zeezo kyalinayo minutes? Kyalinayo? Okay, katukome awo. Tukomye wano olwaleero, tujja kweyongera kiko nate omulungi. Mukama akuwa omukisa, katusabe.